yesimbaniriza akadde kano mwasibye mutya muli mutya mwenna mwena aba following Afudde TV UG naye mbeebaza ne bagoma nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribinga ne munyigane kale abali e Iraq, Baghdad, abasinzira mu Oman, abali mu America University of Chicago mbeebaza ne bagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga. Kitalo Dennis Duke afiiriddwa taata we yafiiriddwa taata ngenda kwambi kutusako maaso awo so nga ati ne Royp alumbidde bamutabukire jjukira Royp yazadde omwana omulala kakati nno mbirina maaso awo alabudde bajja we bonna abagala okuba nga akola ki abagala okuba nti nno abeddiza omwami we onayongedde okubanga alabula kusaasira mbirina maaso awo ngenda kwambi kutuusaako bagita Afudde TV gy'oli otya gwe wena followinga abali e Uganda mu kibuga Kampala mbeebaza ne mbagamba nti mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga ne munyiga kale bagita Afudde TV girayikinga ate okomentinge osigale nga ogifollowinga updates mba nazo buli lunaku olukyakonse kuno mbagala nnyo mwena era mbagamba nti bambi mwakola kyakabi nnyo okubanga mwasubscribinga. Dennis Duke yafiiriddwa taata we bambi jjukira Duke YouTuber ate nga mulunzi musajja mulunzi musajja mukulu bambi taata we yafudde era ng'enteekateeka z'okuzika zigera mu maaso yafudde olunaku lwaggulo wabula banakubanga bafulumya pulaani ezenkomeredde kosa n'enteekateeka ez'okuziika taata wa Dennis Duke naye nga bambi kitalo nnyo Mukama Katonda yongere okuba nga amugumya Duke okuba nti neyakoze eki okuba nti neyafiiriddwa taata we bambi kitalo nnyo nyini ddala tetunnamanya oba taata amaze ebbanga nga mulwadde tetunnamanya naye nga yafudde era kitalo nnyo ekyamuzeeyi kitalo nnyo nyini ddala Duke Mukama Katonda yongere okuba nga amugumya si byangu kuvibwako omuzadde baaba si byangu Mukama Katonda yongere okuba nga akola ki yongere okuba nga amugumya era nga gamu ku mawulire agatambulatambula ndowooza ku mitimbagano akadde kano ku social media ndowooza Duke mumumanyi manyi kale si buli omu nti amumanyi ennaku zino takyabeerako nnyo ku YouTube mabegako yabeerangako nnyo ku YouTube naye kati time yasinga gimalira mu kulunda alunda mbuzi era nga video aziteekayo ku YouTube asinga nnyo okubeera mu kulunda nnyo yuli yakolanga zi interview ku baserebu yakolako ku Urban TV mu Vision Group ng'agenda n'asaka amawulire eyo mu ntalo nga ye amawulire akwata mu ntalo eyo agenda eyo nga Sudaani eyo mu ntalo n'akola ki n'akwata amawulire nikugamba n'alipootinga yabanga news reporter naye ng'atera ku reportinga eyo mu ntalo eyo ng'amawulire ge yakwata nga gaabanga riski nnyo namaana abivaamu yakolanga ku Urban TV n'avaayo awo n'akola ki n'afuuka YouTuber era nga bwe yafuuka YouTuber n'afuna ndowooza kasente n'atandika okuba nga alunda era ng'okulunda kwabadde akola ki kwasinga okuwangaaliramu essaawa zino kyobola abasinga temukyamulaba nga akola interviews ku YouTube time yasinga gikola ki agimala mu kulunda mbuzi mulebyo kitaawe afudde taata we afudde bitalo nnyo bagita Afudde TV gy'abali mu America bali Germany mu Berlin mbeebaza mbagamba nti mwakola kyamaanyi okubanga mwasubscribing mikwano gyange nagamba nti genda mu comment section yawo muteremu amannya negyosinzidde okubanga ofollowing Afudde TV UG amannya go eggwanga gyosinzidde okubanga ogifollowinga ate kugamba ti gwe wena tonaba okubanga osubscribinga bambi subscribing onyige kale subscribing anyiga kale like nga commentinga ate osigale nga ogifollowinga bagiyita Afudde TV UG byebyo munange bimukola ebitambula akadde kano Katonda yongere okubanga agumya Duke musajja w'embaale ndowooza embale naye musajja w'embaale oba ava mbaale nerabiddeyo gya musajja oba mugiso sekakasa bulungi kale
Sekakasa bulungi naye nga ava side zeeyo gye bamuzaala ddi okwo. Ava side zeeyo gye bamuzaala. Naye nga bambi kitalo nnyo Faali TV ogi. Mbagala nnyo mwena era mbagamba nti bambi mwakola kyakabi nnyo kubanga mwasubscribinga. Enteekateeka z'okuzika zigenda mu maaso. Taata n'aziikibwa leero naye nga yafudde eggulo. Yafudde eggulo ndowooza kawunge ekiro. Yafudde eggulo. Ndowooza abaddemu kona endwadde ezwadde nga omanyi endwadde z'abakadde. Oba olyawo ndowooza ne zittuka. Kakana ng'akoze ki? Kakana ng'asiza omuka ogw'enkomerero. Mune ebyo bitalo nnyo. Bitalo nnyo. Nja kubalengera kubanga mbatuusako updates ezisinga zino eno. Bwe naba nsobodde okuba nga nfuna information ku n'enteekateeka z'okuziika ezikwatagana ku muzeeyi taata wadde n'isi dyoko. Mbagala nnyo mwenna bagita Faali TV yugi. Musubscribinge ate munyige ku kade like nga to commenting ate osigale nga ogifollowinga. Bw'ona subscribinga n'onyiga kade ojjako receiving a notification nga ntaddeyo video wano ku Faali TV. Lwepi ayongedde okuba nga alabula kusaasira. Lwepi yazadde omwana ow'okulala. Ennaku zino anyirira bitya anti omusajja ate abayinza omumutwalako omusajja binde malayika aliko abakazi bayitirivu. Nze neewuunya nnyo okuba nga ayitako n'ewakusaasira. Ekyo nakyewuunya. Kyanneewuunyisa. Omulengera mukyala Bindeeba ayaka luno. N'ennyindo yakoze ekiti, ennyindo yakendedde. Manyi abasinga bagamba nga ennyindo ye nnene, ennyindo yakendedde mbu ayaka bitya. Sika tuli mu ssawumu. Amanyi abakazi abasinga beekolako mu ssawumu bambala biwanvu naye ggweko oyinza okundabira obukiti. Abasinga babula kuyita bwereere. Babula kuyita bwereere ssawumu anti nasobola okugwako ssawumu. Idi si ya mu wiikendi eno. Idi ya mu wiikendi eno atujja kundabira. Bajja kujjayo bummini nga Idi yakagwa bw'ekyo okuliibwa. Atandikira okwesala obukete. Anyirira ennaku zino ono avudde n'alabula kusaasira ku mukutu gwe ogwa Instagram ng'amugamba nti anakyayinza kukolawo kubanga omusajja yamunyweza yamala. Oba yamukola kibinde oba yamukwatamu. Manyi bagamba abakazi baloga abasajja. Omukazi n'abeera ku ye akwebisesi nga mbu bimanyi ottabukamu otukesa nga omusajja omukooyi naye nga tera ng'egyinza kumwejjaka nti oba wamwesibirako. Kakati Lwepi yagamba nti yakimala omusajja yakola ki? Yamufunza yamumala. Ndikusa Satana kyayinza kukolawo kosa n'abakyala abalala. Manyi Lwepi tatya kusaasira yagamba n'akaweta akamulaze. N'akaweta kamulaze amugambye omusajja nze amulina. Kati kusaasira neebuuza kakati bw'aba atalina sseruga ate lyanoonya yetaaza ki Bindeeba. Byewuunyisa. Mweraba mbagala nnyo.